enough is enough. Tukoyo kwosha mu firimu zaffe bannaayi. Buli muntu yenna ali eyo ngolowooza nti n'ogenda kulya ku mulimu gwaffe nga ffe abakukolamu tetunaba kufunamu ssente. Tuli wano tubonaabona nga mwe muli eyo muli mu kulya ssente zaffe tubajjirira wano tutandika butandisi. Tujja ate ke tujja omuntu owokubiri gwe tukwatako ajja kinyonyoka linyumizaako abazzukulu. Guno si muzannyo kozi tubonyeebonye ekibala tubonaabona twogerwako twafuuka kisekererwa abafirimu baavu abafirimu baavu mwe muli eyo mulya ssente zaffe. Mumanye nti nno gwe tukwatako tugenda mukwasaako mukono gwakyo. Tuli bakambwe n'okusinga bwe mukirowooza. Ngera bulijjo bwe tubagambe nabagamba ono agenda kufuuka ekyokulabira tujja tuli bazibu nnyo. Ono yagudde mu katego mukama yamusaasidde n'agwa mu katego naye mbabuulira nammwe naffe tujja kubakwata mulimba bano kabasoke babeera ekyokulabirako nammwe abakikola bano kabasoke bagende baganywereko munda namwe tujja mwenayona gye muli ababa firimu mubeere beetegefu tuli bamalirivu ku kino kye tukola tetugenda kusibamu yadde buleti tuli bakambwenge ennumba eziruma abamu amaka gaffe gafuulwa firimu ne tugenda mu firidi tumazeeyo emyezi n'emyezi amaka ne goononeka abaana baffe bakonzibwa olw'okuba tetubawa budde ne tutwala obudde ne tukola firimu zaffe kyokka ate ne muzicupula lwaki tujja bakwata omukoomu mujja kinnyonnyoka tuno tutandika butandisi era nyongera n'okukooyiza gavumenti bannaye amateeka muteekawo gati gabateekakola amateeka gakola guddwawo buli lwe tukwata kooti bannaffe guno mulimo temuguleetamu muzannyo guno mulimo buli ali eyo ng'omanyi nti oyoza mu firimu zino tugenda kunona buno bwe budde kati twatabuse mubeere ku mirimu gyammwe nabo be bayina egyabwe naffe guno gwaffe mulimu gwaffe bwe twalondo tusasula mulimu gwaffe tukola bwe tusuubira ssente naffe bwe tulina okuweererera naffe mwe tulina buli kimu mwe muddeko mwe mulyanga bwe mwagala sebo ffe tunakuwale ate mumale mutwogerere ne tusula mu nsiko nga tubakolerera mmwe mudde ssebo tujja basiba obudde buno kike mwetaaga mubano bye mwakutte oba nkinyonyole ntya kyolina omumanya tuli banyiivu tuli bakambwe ku mubbi wa firimu ffe tuteekamu ssente zaffe bo kye bakola kugula bukompyuta busala ekintu kyetuteekamu emiliyoni za ssente zaffe bo ne basala busazi ne babba bulijjo beerimbika mukyogamba nti tetulina tteeka ketutandise okuyingira kooti tugenda kubateeka mu kooti n'abaana baabwe bajja gisula bajja kulya amazzi baboneebonenga ffe bwe batukola tuzze tusimbudde ate naye lwaki kyembuuza bannange ebiseera ebisinga tukoze firimu nyingi nga mujja ne mwogera ebigambo nga bingi ne tubagamba nti temusala mu firimu ne mutugamba tetulina tuzijja omukyala wali odizikoona jangu bakuwandiike sasula yakasente katono kasolo katono just simple bakuwa olukusa osale nga bw'oyagala bane tetwagala ffe balaba nze nga nze saala kulaba muntu atunda firimu mu kooti olwanyala nnyo omuntu ng'osobola okukola ekintu ky'omumazima amalungi kuba nze nkwagala gwotuusa firimu yange ku muntu oli atomala tasobola kukola ki kugiraba so nze kyenjagala kiri kimu nze saala kujja mu kooti wano n'obulisaala byange muba mubaze bingi okunteeka wano n'okugenda oshootinga please njagala ekintu kimu nze mukwatagane n'omuntu ono akola ki asobola bba wa firimu sente si nnyingi tukwataganire wamu ng'ekitole tetusobola kuzimba ggwanga tuli mu kusikaŋŋana so tubeere wantu wamu tukolere wamu mukazi abawo olukusa musale naffe atuwe sente atuguleko tetujasobola kujja zibaleetereyo era yagenda ozireeta bulijjo beekwasa ne bagamba mbu ebintu byafiira simanyi ku cd kati cd abantu tebakyaziraba bane ne tukyusaamu ki nammwe muba muzijja ku fulaasi mujje w'omukyala zikoona ababwe firimu bane musale ku fulaasi nga bulijjo bwe mwekwasa mbu cd simanyi zaafa kati fulaasi weeziri so bane mujje mutuguleko tukolaganire wamu tuleme kudda mu bya kooti kati tuleme kusikaasigana be mukutte mwagala abasasule ssente oba mwagala basiba kakati ffe betukutte twagala kibe ekyokulabira ssente zaffe tuzirina ezikola emirimu gye tukola tuzirina era tetubaagalamu ssente ze tubaagalamu mutuguleeko namwe mugende mukole naffe tukole wabula bulijjo mwekwasa nti emirimu
emirimu simanyi temulina amateeka kati katubalage nti amateeka weegali gavumenti yatuwa etteeka lyaffe kati etteeka lyaffe katulikozese then naawe abadde asala mulimu gwaffe oguveeko ojje mu bulungi tukolagane tutambulire wamu kyetwagala wabula tetwagala sente zammwe oba bado tetubeetaagako sente nga twagala tukolagane. Say no to piracy. Yeah. Say no to piracy. Say no to piracy. Say no to piracy. Copyright infringement. Copyright infringement. Siina nnyo bitiibwa naye nga ndi muzanyi wa bina Uganda. Nze Namwanje Sofia, ndi director, ndi muwandiisi, ndi producer. Entabwe evaawa? Entabwe y'abaana bano abakola mu libraries. Abaana abo bagenda ne basala emirimu gyaffe mu butali bulambulukufu. Ekyamazima mutunyigiriza, mutulumya nnyo omutima nti omuntu akwata ssente z'empitirivu n'agenda mu production n'akola firimu okugiteekawo abantu okugiraba eyina emitendera mingi gyeyitamu era n'etwala ssente nnyingi ng'etandikirira ddala okugula olugero okuluwandiika luba lwakusasulira okunoonya ebifo byakusasulira okusasula abazanyi entambula buli kimu naye gwe omubbi atalina kisa nojja n'obba bubbi omulimu gwa munno n'ogusalamu nga tofunye lukusa kuva gyali ekyo kyekituleese wano olwaleero kubanga omubbi yakwatibwa oba ababbi bakwatibwa ne tugamba ffe tetojja bakolako amateeka weegali copyright weeri katugende etteeka liramulye kyekituleese okay muyise mitendera ki okubakwata mwabakwata mutya era mwamanya mutya ku bubbi waabwe buyita obubbi kati omuntu ono ali wano olwaleero avunaanibwa yagulako bali babiri bagulako rights amanya gaabwe ganva mu mutwe kuba sitera kukolagana nnyo n'ababbi naye amanya gaabwe ganva mu mutwe bagulako rights ezibakkiriza okutunda bafunako kulukusa olubakkiriza okutunda bw'ogula rights oweebwe obudde obw'okutundiramu omulimu gw'omuntu oyo kati obudde bwaggwako bwe bwaggwako mukama waffe n'abayita n'abagamba obudde bwammwe bwaweddeko temuddamu kusala mu mirimu gino kye bataawuliriza bo ne bagenda mu maaso nga bakola ki nga basalamu era ku dduuka awava ensibuko oba omulandira tugenda okulaba nga firimu zino tezikyatambula bulungi ne bateekawo bambega bagende nga banoonyereza mu libraries amawulire agavaayo nga galaga nti omulimu eri mu malibrary gukyakola ki firimu zikyatambula yensonga lwaki tebazinona eno ku awaka oba kitegeerekeka kati bwe bateekawo ne wabaawo okulabula okwaliwo abantu abo ne batawuliriza ne basalawo ne babiyingizaamu amateeka mukama waffe n'asalawo n'akiteekamu amateeka era amateeka ne gateekako poliisi negenda neekola okunoonyereza kwayo nekizuula nga kituufu babba ne bakwatibwa. Mukyala Sophie, mu industry y'okuzannya emizannyo oli legend ate omanyikidde lwaki abantu abalala betwala nga ba legend tebakwegaseeko mu movie eno? Tebanneegaseeko weebali abamu weebali naye abalala bwe musinga okwagala okulaba essaawa eno balina projects kwe bali nga bali mu kukola bali mu field bali mu kukola kati ffe ne tubakiikirira kubanga ate ne kiri kikulu mwebali mu movie yammwe eno mwebali bulungi nnyo era bali mabega waffe wagitandika movie eno eruddeko ng'etambula namwe kikyemugenderera okukola mu byonna okay kigadde piracy then nakyo ekirala ekiringo kufuna bwenkanya gavumenti ekimanyi bulungi nnyo nti gyetuli era tuwa emisolo gyayo yensonga lwaki twasaba copyright nekkirizibwa netuweebwa bw'eba etuweereddwa then twagala ensi yonna ekitegeere nti gavumenti nga bwetumanyi tuwa emisolo nabo batubalirire bakole emirimu gyaffe nga bagitundira mu mateeka ffe tetuwakanya bantu kutunda firimu naye kyetwagala mutundire mu mateeka buli mukozi gwa firimu waali yeeyagala. Mpitibwa mukulu Ronnie Baker era nga ndi field coordinator mu New Roads Corner company era company eno yeri mu kuwozesa abantu bano abacukula emirimu gyayo kubanga company eno egula firimu ono publisher agula firimu ze okuva eri ba producers abenjawulo abakozi ba firimu naye twagenda okukizuula nga bambi
nga firimu azigula naye ate naaba nga tazifunamu olw'okuba nti bazikyukula eri ku ground wansi bano abaana aba library. So yensonga lwaki twavaayo nga ttiimu ne tugenda ku ground tulabike nga tunoonya abo okusinziira ku tteeka kye litugamba nti omuntu yenna okutunda omulimu gw'omuntu oba firimu y'omuntu nga talina lukusa abeera zizza omusango. So kati twagendera mu tteeka eryo era akawaayiro kali mu kawaayiro akaanamu ennya nti omuntu alina okufuna olukusa okuva eri nannyini firimu oba agenti we. So kati New Lords Corner beba agenti baba producers abakozi b'emirimu egyo wano era tubawo olukusa. New Lords Corner ewa olukusa abaana abo abakola ki abatunda emirimu egyo. Naye kati lwaki tuli wano ku kooti olunaku lwaleero tuliwo nti abantu bano mu kuweebwa olukusa ate bo basalawo kubba bubbi mirimu gino nga tebaweereddwa lukusa. Ensonga lwaki twabakwata era netubaleeta wano ku kooti. Kooti etusalirewo. Ogenze n'ogamba mulina omuntu gwe mukolera oba abaliidinga mu kino yaani oyo? Executive Director ye Justinn Nami. Rose Justinn Nami ye Executive Director wa New Lords Corner Company. Rose Justinn Nami ye Justinn Nakatwa. Ono bamuyita Justinn Nami gemannya ge. Lwaki yetazze kubeerawo? Tasobodde kubeerawo naye nga ffe already weetuli kuba naffe kwennyini ku ssiini twaliwo era ffe abakwasaganya emirimu ku ground. Nza tusaba funako ku mukyalo.